Kasirya John Bosco entandikwa totekedwa kugisubwa ate nate ku mulundi guno ate nate Kidde Ernesto muzeyi wakazi entandikwa firimu egenda maaso jjukira nti nobera ku EBS TV ku muze ebirowoozo essaawa kasita ziwera 5 butereevu mbankukikwatamu wali eri ekyali ntandikwa Bidandi Nurudino no tujja mulengera nnyo ku lw'ensonga nti ekindi kino yakiyiriddemu ddala kyasobola ekyali ntandikwa Waswa K Jackson ku screen totekeddwa kumusubwa ate nate ekyali ntandikwa totekeddwa kunyumirizibwa Kinnayuganda kye tutandise superbu entandikwa firimu Mutuula Kungo ye firimu etandise Mutuula Kungo ekyali ntandikwa lwaki bagiisa Mutuula Kungo tugenda maaso nga tutandika butandisi Jovani nga bulijjo Bidandi Nurudini ye muwandiisi wa story gye tugenda nayo maaso etandika obutandisi egenda maaso Nurudini ono tulina omwetegereza nnyo kuba ekintu kiragayirala mu buli ngeri kirina okuba nga kijjanjawazibwa ekyali ntandikwa Namatovu Christine Kidde Ernesto ekyali ntandikwa tugenda maaso Bidandi Nurudin Kidde Ernesto screenplay ekyali ntandikwa firimu nejjerabika nti eteebwako omukono ogw'okuntiko ate nga ye producer Bidandi Nurudini ekyali ntandikwa tugenda maaso Jovani nga bulijjo EBS TV sawa ziba 5 nga tugenda maaso kano wetandikidde tutandika tulengera ate bano kiki si bye biseera ebya covid buli omu agezaako okuyiyiza munne ekyali ntandikwa kumbe waliwo enkoko ebadde ku lugwawo ku lwayi ogenda okwetegereza okutegulibwa ekyali ntandikwa kava entandikwa firimu egenda maaso bagitegudde mu njogera y'ekivubuka tetujja kulya mmere miwogo mikalu nga mwe muterekatereka enkoko wano ogira ino nansava ekyali ntandikwa bapimira mu maaso kanno munnange mukyala agenda okuva mu nnyumba we yalese atadde omunyonyi gwe kwe kuyita Brenda enkoko ebadde wano ate ekuttewa enkoko ebadde awo ate maama sitegedde waweeraze naye nga obedda weeri ekyali ntandikwa tugenda obedde enkoko gyensibyawo n'olugwa teruliiwo bweba ekututebeerazeewa mwana gwolabika tewagisibya ginyweza mama Brenda ate kiki kumbe mukiibi ne kapere enkoko yange bagibbye takayana tononyeza walala wulira mamu gye tusanze batabani ba Kasule omu kuba kyakoze enkoko n'agikwata n'ateeka muno batabani ba Kasule babbye enkoko yange ekyali ntandikwa kangende embalabe sagala kumanyira nze tebanziba enkoko gye banguziza 3 bagitwalira obwerere n'asibamu alabike nti alumba nze tebanziba kati kumbe gira nawe ogenda oleeta akambe tetujja kuddaawo emiwogo gyayidde mama yafumbye emiwogo naye ate tetusobola kugera tukawuutemu supu ekyali ntandikwa biseera bye bya covid kwegamba okweyiya kulinga okweyiya kati ono mukuyita talina gwanyeze najjayo akambe mama badde akyalina ne byawaata mukazi watabadde akyalina ne byaliko akambe ate kiki wulira ate kati kiki enkoko mugijjeewa mugiguzeewa kale babaddewo awo obuvubuka mwana bukyali boye nga buli awo bugamba bugituuna ne tugamba katugibaweemu ekiwaya omutwalo gumu ne mufuna enkoko eno yonna ku bino ebiseera laba Nurudini atunulanga akatandaalo tebasobola kubanga bagibbye enkoko eyo nebanga ya mutwalo eyo enkoko ya mutwalo mulete mutwalo eri okongola biki nokatunulira nnyo kafunta entama enkoko yakulya ebyokubiika bireke tetunagambako mbu tugireese ebiike ez'okubiika zinajja enkya mulya enkoko yammwe naye temundeetere emitawaana ewaka wano saagala mitawaana jatukajjeko obulago etandise egenda maaso EBS TV ate gwe obawolereza nnyo naye nama tebasobola kuba enkoko ate tubaye tuludde n'okulya enkoko okuba kulisimansi
ekyali ntandikwa ABS TV kina Uganda kyetusumuludde ate kakwegamba gwe gy'oli oba oli mu tabu singa oba togenda maaso amu naffe essaawa zibeera 5 ffe nga tusumulula ate gwe ng'oli wano kiki ate obadde ki wonna eddugala omanyi ekiri wano bannaye mwana gwe enkoko ya maama gy'abadde yakagula bagibbye n'adde ngitadde wali eri kuguuni ng'enza okugira ng'enkoko teriiwo katula maama aliwa aliwo abavubuka bazze ne bamugamba batabani ba Kasule babalabye n'enkoko nga bagenda mukazi wattu ng'atandika okunyonyola oluganda lwe batabani ba Kasule balabyeko n'enkoko nawali singa mbaddewo banaye yandinku okimanyi nti singa mbaddewo nange yandinkubye nga nawe bwakkubye mponye singa mbadde saazunze nange mbadde ngenda dugenderamu tugenda maaso ne firimu kaakati maama wuuno azze ku sipiidi etagambika tunulira maama wa mwali wantaliiwo ffe tumanyi ate gye yalaze waliwo wano kannaluwali baaba tetumanyi bombi tebaliiwo obadde obaagazaaki bakubye eki basanze wakasi bangu gwe mugagga ennyo nti ku kyalo balina kubba gwe n'omutunuulira yenayena ng'alinga kengere y'eggaali gwe okimanyi baganda bammwe babbye enkoko yange bali babiri oyo wagaviidi oyo yabbidde ddala enkoko yange waliwo ababasanze ne bagikwata ne tetunalaba ku nkokoyo bw'oba osuubira nti weeri yingira mu nnyumba ogijjeyo ozunga ki ozunga ki tunulira ku kyalo kugyeko abavubuka babbi kuliko agavubuka agabbi ku kyalo mugambe ennyamwe eyange enkoko ajja gisasula nze mbabuulira eyange ajja gisasula ate mmwe pozi nga nankereka ejjesi yanzaala eyange mujja gisasula ogeza n'oddamu n'olinnya wano ate gwe tuvuma empola ojja va wano ng'oŋŋaŋala baana nno weewuunye bwana abaana ennaku zino empisa kwe gazigenda zibeesambira ddala okusinziira eyange ajja gisasula tajja tetulina nkokoyo wano ate toddanga wano ng'ojja ozunza agateeteeyi tujja kukula obule n'eryakuleese gwe kisiraani tambula ogende abaana empisa ennaku zino zigendedde ddala kalina okuddako ebbali eno tulengera omukyala munnange gw'olabira ddala nti mukyala wavunaanyizibwa era nga essaawa bweziti ali mu kugezaako okuteekerateekera badde nva samba ku ndiba kati noono muganda we yamujja mu kyalo kyogamba wano tewali byakola olyokodde ku kyalo ozunge nga bodde no bodde eri saba kusonywa baba kyebyo ebigulupu byolimu eyo ku mupiira babikomplainingako wano ku kyalo nti bibbi olunavaawo kati ye bambi kyeyeraliikirira teyagala muganda waagwe mitawaana ku lw'ensonga nti ebibinja byayinza okubeera nabyo eyo bisobola omuyigiriza emize emibi nakusonyiwa biki naawe baba nsonyiwa ojja kuzzeeyo emisango bajje wano nga bavunaana nze ebintu bye saagala ndaba obutagwa mitawaana ntuusa okuzza mu kyalo bambi bandeke ku kibuga omanyise bakukwata okuzza mu kyalo ng'ekibuga kibadde otandise okitegeera enzigotta n'etali nzigotta ng'abeebule n'ebwe yagoba kwasaganya ali okugamba nti tukuzza lukunjiri tunulira omukazi amanyiire oyo maama nnyabo tuli babbi alina ekigambo kyayogedde olabika gwe ekigambo tokiwulidde mbu tuli babbi ndabye gwe tonyiize kubanza olunyiga lwe mbadde nnyiize mbadde nkimamulawo anyiizisa nange liba teriri busa omu kuba oluganda wuno ayingiddewo ye nuludini oligino nemuzibidani nuludini enkoko mwagira twatumanyi mwe mwagulangule mutubuulire muli babbi oba nedda ate tubbe tutya omukazi azze wano ng'obusungu bw'alina mwanimpise nenzijja nendaba oyo atuyita ababbi ffe twali tubyeko okumanyiira saagala bintu byakunjogerera bintu byesitategeera kati nga nze nziba enkoko mwonoonyo tukubiseewo amayinja mwaka tuyise twakamulabye oyo atuwaayiriza okubba enkoko ffe tubba wano
kumba enkoko emuli mu lubuto bawuuta kasupu. Tugenda maaso ABS TV ku Jjaja nga bulijjo. Kano okuddako eno Kidde Ernesto muzeyi wakazi. Kati nno omukyala osayininga empapula ezo abantu abatuuze ogenda badda. bannange singa osayininga empapula ezo abatuuze ogenda badda wa kiyamaani. Omusajja agaba obukadde 3 kati ate tudde waneeno bwe nsayiningako kiba kiwedde. Ondabyewo obuzibu. Nze ng'ano mwami ndabyemu obuzibu tuyinza ofuna emitawaana. Totegeeza kyogamba nti imuluta sayininga sisayininga. Waliwo omugagga ayagala okugula ekitundu kino kyonna era nga mukono gwa kiyamaani gwokka gwe gubulako ekyalo kyonna kitwalibwe n'abakiriko era buli akiriko asala amagezi alabike nti yeegula. Naye ye omukyala mweraliikirivu agamba ojja sayininga ekintu ekyo ate omuludde mwala ogezeeko okwagala okuddamu okwesimba oba kumma obululu. Leka naawe omwami ng'asalawo awuliriza omukyala. Emirundi egisinga owi kiba kirungi n'owuliriza ku mukyala ate. Omanye ekibadde wano maama. Bizibu baana bo be babireese. Omukazi kyatatuvumye ava wano kyatatuvumye nga tekiriiyo. Mama omukazi ayomba. Omukazi atuvumye evumye wano. Omanye akunyumiza alina okwongera mu kyatatulangidde. Ayomba. Mbunga bwe tutali babbi famire yonna tuli babbi. Mu Faizo ne Faluku. Faizo ne Faluku babba enkoko. Mbugozi batuma. Muleke nammwe. Abaana baleeta wano enkoko kituufu nze nensooka nengezaako gibagobesa. Naffe twali tumanyi baagigula. Naffe bwe tubadde tumanyi maama. Naye mama nono yabalaba naye agambye nti bamugamba enkoko baagigula ne beekazaakaza ne beekaza. Ne mama ebiri ku kyalo kuno kye batatwogeredde bannange nga bwe tuli ababbi. Abaana bo kyolina okumanya maama babbi. Kubanga azze n'amaanyi amayitirivu nga butu. Sudi ng'akubaani. Mpazi nga siriwo akakolwa. Yabadde ayingi. Kati no mama. Era omanyi kyagambye. Ogenda gula enkoko ye. Ava kugamba mu enkoko gyagigula. Bannange abaana ab'obulenzi abo mbakolere ki? Abaana ngezizzaako babulirira naye abaana tebawulira. Ki kye bagenda okuntuusaako amazima ddala? Kano okuddako wano. Kali eri. Kachoga tokamani. Oluvannyuma abooluganda ab'obulenzi n'ab'obuwala Faluku. Bali wano. Wamma nkubuulire ono yaŋŋamba nti no wagenda n'olaba mukazi ono omuwana ekikajjo. Naye nawe n'olugambo kati wema namuweerwa ekikajjo olina agenda ng'ondaala asa buli wamu. Bali wano ng'abooluganda abawala ab'obulenzi abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Gwe semberayo eri ntuule. Sembera eri ntuule. Sembera nyala tuula. So nga ate gwe yeetaaga Seeko omulombi w'edduwa osobola omufuna ku 0756 68 63 74. Seeko mu Nigeria omulombi w'edduwa. Kye mulina okumanya bajja kubasiba ate teri ajja kubajja omubba enkoko z'abandi ku kyalo wano. Bajja kubasiba. Tunulira kana okwetegereza ani gwe mulangira okubba enkoko mweganagolwa lwaki munkubira abaana. Omanyi maama ku mwana ow'obuwala bagamba omwana w'obuwala asera na nnyina kati bw'akusanga ng'olina kyokola ku mwana we obuwala omutegeera. Tugenda maaso ABS TV ekumbuza ebirowoozo bankubye. Seeko omulombi w'edduwa okuva Nigeria ku 0756 68 63 74. Osobola n'omufuna ku WhatsApp ku namba y'emu eyo. So nga ate nawe yeetaaga okutwegattako mu kuzanya ebina Uganda. Ndabe nga nfuna kasente. Tunulira. Tubeeko kye tukozese. Kati okuddako wano. Tolese sente mwami. Onsindikira list ku simu nensobola ofuna kye naagulamu enva. Tofaayo kasita waliwo 10 awo ku mmeeza memba nduddewo okusindika mukene atweyimirire. Mukene oyo ajja kukola. Bakama bangi. Kati okuddako eno Kasirye John Bosco Bashaba mutoto wakazi mumperekere bamugobye ku kyalo yendaga
baberenga banzikiririzaamu wuliriza bamukirabi nti gyembudde bangobyeyo bamugobye ku kyalo bannange lwaki olw'amalogo amangi g'alina firimu gyola bagiyita mutuula kungo baleme kudabamu buzibu yadde kati asaba gyayolekera bakama be bamukulembere aleke butafuna buzibu namulabamu buzibu bwonna ali naye ndi mu kaseera kazibu simanyi kyakukola tamanyi kikyazaako naye ng'asaba bakama be bamuwerekere yonna gy'alaga asobole okufunirayo emirembe asobole okutuula entende yakugenda n'ekyokulendaakola kubanga mutuufu n'abeera ntambula paka ddi ayagala afune waatebenkera kuba naye akwoye okumugoba ku byalo kyandibanga bamugobye ku byalo ebiwera olw'eddogo eringi lyalina kati nomukwetegereza firimu gyola bagiyita mutuula kungo muvi egenda maaso tunulira nasala wasinze bakama be bamulaze nti bali wamu naye kino ekyalo bakye bakimugobyeko okubanga nsaba asaba ompa amaanyi asaba amaanyi geyongere gyali kubanga gankuuma gasobole okumukuuma eri abalabe be bonna bagezaako mulemesa byagezaako kukola webatuukira okugobera ku kyalo efirimu egenda maaso ate gwe kiki abs tv naro egenda maaso funa embuzi tulengoomu kati bamulagidde afune embuzi okusinziira ku bakulu kye bamunyonnyola alina ofuna embuzi bakama be bateekeddwa okutambulira n'enkoko so nga ate gwe yeetaaga okutwegattako mu kuzizanya firimu ez'ebina uganda yitira ku 0753 037696 naye mukwano nkwaga nnyo naye ne mutubba enkoko kisiro ani gwagamba okubba enkoko tumba navu enkoko ate bali eri abalenzi ababiri babalabye ne bagamba abalenzi bazze ne bagamba maama mbu nno babalabye nga mubba enkoko be serious me to still it will never be nze siba bantu oba batuwala na buwala nnyi simanyi nakumanya buli omu atwogerako bubi nze gwe olaba wano nyinza okubba enkoko tumba navu n'abantu b'okukyalo kuno bantamya n'okuntama mama nze nkimanyi bebi temusobola kubba temusobola neze nkimanyi tewajibi nze ate era nkimanyi kituufu fe tetubba I cannot steal to be sincere waiza nkwantosa nze kimanyi wama mukwano tosobola kubba nkoko ye nga otandika otya tugenda maaso abs tv kina uganda kye tuliko essaawa ze zibeera 5 wano ku abs tv buterevu kati ojja ne sisita we wali kati wetera okubeera nyina n'akalabo kengenda okuwa tambula muwanvu nange njagala sisita we oyo tumuwoli muganda wange omuwanvu nadduseyo waka maama nga tamanyi kyokka ate ne chapati ngenda ogenda kundeetera chapati ensaawa lyeri ewa saamu nina okuleetera tofaayo walaayi ngenda kujja naye basi tonsuubiza n'otatuukiriza ojja ne chapati yange wulira omukwano gw'ekyalo naye waliwo omukwano gw'ekibuga ye n'okimugamba mbondeetera chapati ayayayaya katulengera waliwo asazeewo okwesoga ekibuga ekyalo kikoze eki ku kyalo gy'abadde abeera bamugobyeyo alina okunoonya ekyalo ekirala kw'abasenga ekyalo ekirala inafuna tuwembeera ntebenkeraawo tugenda maaso wabula nga gwe yeetaaga okutwegattako mu kuzizanya firimu ez'ebina uganda osobola okuyitira ku 0753 037696 tugenda maaso mpolampola so nga ate seeko omulombi w'edduwa kafulu mu kulomba edduwa mufune ku 0756 68 63 74 omukugu mu kulomba dduwa omunigeria kalina okuddako wano naye bannaye mwana gwo bannange obuze nga gyendi
aye wange yo mbeerayo mu kayumba kange naye nga nkulabako luli nayitayo nga neŋŋamba owaayo bankyame naliyo naye omusajja nfuga omusajja enfuga gyanfuga mutanzikiriza nakuva waka kumya bwati era leero mubaziza nga yakafuluma ekigere ekisooka ekyokubiri kibadde kyange mutya mwana gwe kyetuli naye maama naye okimanyi nti obubbi bwazzeeko ku kyalo obubbi bwazzeemu okulabika ku kyalo ababbi bazzeemu bakubbye kyogamba bakubye akakoko kakateba enkoko yange ate weeri enkoko yange enkoko bagisumuludde awo bakatutte mu sekendi sezi ng'enkoko teriiwo annyonnyola nti abaana bakasule abaana bakasula embu lwe luvuvumo luli ku kyalo lwe lulereeto kyekimu ku biri ku lulereetu ti abaana bakasulo be babba kasule abaana bo be batwalira abaana bo kituufu be batwala enkoko ng'enkoko teriiwo enkoko mu sekendi zibiri nali sigiraba kwali kutemya na kuzibula genda okudda ng'enkoko teriiwo era kiteberezeko okuba nga bwe bagitutte kuba bonga nti wabaddewo n'omwana ate bali bakugu kyokakutte abakugoberera wakuumuzaawo ne bakatwala kyandibanga bajja bagoberera olwakasiba ne bakategula eyange bajja gibba eyange bajja gimpa nze tebanziba lwabubbi tudde ku lw'omwami olw'ebyomwami byako lindakate ebyomwami tombuulira bya mwami nkyawere nemba na misango nkyali misango na musajja nkyawere nemba na misango gya mwami azimunange olabye naawe oli ku mitawaana eno mukyala munnange kyali ogenda kukola kati ogenda kikola otya lugambo yo noba ngenda mukolera ki mwanyinaze ensonga kati nno okuddako wadde naye mwanyinaze olowooza sigwaliko obuzibu olowooza mwanyinaze sigolina omutawaana banga kati nno ono ayise muganda we nti mukoddomi wange kanaava mu nju omwami mbu yanoba ewaka kati ekiyisizza muganda we alabike nti munnanga mbuulira ku kizibu kye balina ewaka wano omwami yanoba nolowooza nti yaliko obuzibu lwaki olowooza nti yaliko obuzibu oyinza okuba nga mwanyinaze gwoliko obuzibu nga gwovireko omusajja okuva ne wanno bana sigenda kukkiriza nti nze ndiko obuzibu ekyo sikikkiriza baaba za kuvaako obuzibu kujja musajja waka kumala weeks 2 omwami taliiwo weeks 2 tadda waka aweereza buweereza sente aweereza buweereza sente z'akameeza zaweereza size ziri awo nti z'amaanyi ziyamba kinene otyo omutwalo kazooba gumu bwe guti nyini wagenda mu kyalo n'ositula brother waffe gwekanyini guwaleeta brother waffe okuva mu kyalo n'omuleeta wano kati ogwo omutwalo osubira guba gusobola otumazaako nze ne muganda waffe nedda musajja mukulu era alya emmere ya kintu kyo omwana kati akuze emmere gyalya ya kintu kikulu tegulina omutwalo tegulina kye tugukolerako wano bannange tegutuyamba kyokka omwami gwasindika takyadda waka wulira mwanyinaze tekisoboka ekyo tekijja kusoboka ate genda kima wa luganda mulala bulaza waffe n'omuleeta ate n'omuleeta wano oteekewo n'omulala ngenda kukwata essimu nkubire mukoddomi kyengenda okola ngenda kwogerako n'omuko ku ssimu ku lukomo njogereko naye ngenda kwogerako naye nsooke mubuulire mubuuze buzibu ki iriza gwakalenzi tekisoboka ekyo kitege kuba siina wuliriza sayidi yo yokka tosala gwakawala nga towuliriza gwakalenzi bw'ajja ewaka ne tafaali tatikula ogenda okulaba ng'agenze kati kwe ganoobeera awo kati nno munnange ono azze abuulira muganda we nti munnaye naye nakufuliddeyo omululenzi omanyi oluganda lwa boyfriend wange nalwo lwetaaga girlfriend kitegeeza ffenna tuli bafamire tugenda funa abalenzi mu famire emu embuzi mwagitutayo ku ttale muli wano muli mu lubozi kati mukolaki n'abakyala mulunzi ne lwakuba alina obuzibu bambi ebintu byalunda babibbabba kyekimu ku bintu ebitandise omumalako emirembe tugenda maaso ABS TV Jovaniga bulijjo essaawa zo zibeera 5 butereevu kina Uganda tugenda maaso mpola mpola buli kimu ne baba nga balina kubalagira n'embuzi nayo ate nzire ate nga kintu kya buvunaanyizibwa nnyo omwana ow'obuwala ogendanga n'osiba embuzi ku ttale kuba kaba kabonero akalaga akennono nti omwana ow'obuwala akyalinga efirimu yiino egenda maaso kabonero kannono era omwana gw'osanga obuwala nga ali mu kusiba embuzi ku ttale kitegeeza waliwo akabonero kaba agezaako okwolesa
okitegedde kyova olabanga abazadde bakikaatiriza nnyo omwana obuwala atwala embuzi ku ttale kuba kabonero kanono kati nga bagisibayo ku ttale tusooke tubalindeko naawe tubalabe kati nooli ye bambi atya maama we kuba maama amukuba nnyo kamala Faluku tubalindeko bambi bandyagadde okulaba ku balenzi baabwe Faluku ne Faizo twabagambye eddambe simanya ekyo kakati maama ajja kubeerayo ng'atulinze syukira sinasiika nva tugenda maaso bagiyita mutuula kungo ye firimu egenda maaso mutuula kungo tugenda maaso mpolampola kati okwetegereza Faluku ne Faizo kwata baako n'ekirala kyeweekwasa yiyo kimeme otuwa 10 twala eri naye bano abazze okutunda embuzi balina we balundira balinako we balundira kano kati nnyo kweyo gye tuleeseyo kimemo kiraba naabwe kira naawe tosobola gera ngenda ba 8 kati koloti kwata emitwalo 12 ffe tukiveemu embuzi yiyo bamagamaga mitwalo 12 nasalawo abalire 12 tebatugira nawe tetusanga leeta laba bava muguza embuzi efirimu egenda maaso bagijjeewa bantu kwagala gulaagula tugenda maaso ABS TV ekumuza ebirowoozo kati no maama ava gy'ava obudde bugenderedde embuzi mwagiyimbuddeyo ku ttale tubaleere naaba kati mulinda ki era nakyo mulinda mmale kubalagira nti embuzi mugende todda mu kuwoza gende mukyembuzi mugende mujimbule munnange nga bagenda kuyimbula mbuzi kumbe bali eno wano binazo olina ofunako kimanyi bagabana ki basi kamalola ki kyebagana sijagira bagabana ki gye bava okubba bombi bakwanayo basi mbalina bagabana ki leta se baba bakyagabana abakubidde endulu ne badduka nga babbye embuzi kati obadde oteesa ki obadde kuba endulu tokuba ndulu kibeemu amagezi mwagala kunzita basebo nga mbalabye nga mubba embuzi kati naye mwagala kunzita embuzi kituufu tugibbye naye tukoze tutyava mu kuleeta oluleereetu wano ku kino ekyalo bakuwandiisa ku mirimu gy'okugoba ababbi wasenga ku kyalo kuno goba babbi kati kale mulowooza be mubbye embuzi sobola kubaako kyenku kati obadde oteesa ki saagala siri mu sente zammwe temungatta mu bubbi bwammwe nze temumanyira nedda kaŋŋende togenda lindako soko lindeko tugenda kuwa 10 ezo kiveemu ani gwe muwa embuzi 12 ku ezo sente zonna tekisoboka awo nona poliisi ani gwe owa 2 kaŋŋendako togenda katugenda kola tuti tugenda kuwa omutwalo tubaako kyoyogera ndi musiru muleke ŋŋende zino engatto omanye ebbanga lyengezezzaako balondoola gye nvudde omanyi yonna eyulisa nayulika mumpa mutwalo muleke ŋŋende nammwe mulabe ekinaddirira nze kaŋŋende mulabe ekina kati ate oba ogendera ki baamu amagezi oli muntu mukulu katukunyiga kye tukunyiga okite ojeyo lwo
Embuzi tugitunze emitwalo mukaaga. Embuzi tugitunze emitwalo mukaaga kati. Basasire nnyo. Ngenda balekera mu emitwalo 3. Mumpe emitwalo 3. Mumpe emitwalo 3 kikirete. Mumpe emitwalo 3 nze mbaleke. Emitwalo 3. Lete emitwalo 3 musigaze 3. Nze katukuwe omutwalo. Katukuwe ekitwalo. Ezo sizikwata muleka ngendo basekyo. Emitwalo 3. Muwesa tukalagene muwagende. Yangu. Kubaso basobola baletera ate ebizibu ebisingawo. Ngende. Leta ate nyinza no kimezo bemutegenderezo banjogere twogesa no yogera ngenze kale. Etafali ne bali batikula kale nkugambye tetugabanira wano. Nno wechanga nze ngaba wechanga nnyo nze ngaba. Wate ekyebiri. Kisiru. Bafuukidde ddala ababbi ku kyalo. Efirimu egenda maaso bagiyita mutuula ku ngo. Kanno bannaffe bano bajja okuyimbula embuzi. Ogenda tukabalesa embuzi? Twagisibye wali. Jja tuginoonye balinga abanoonya empiso. Oba kikwanso. Embuzi go wagisibye. Nagisibye nze kulabika wagisibye. Embuzi go wagisibye. Wagisibye teyanywedde firimu yino. Kati embuzi ya maama ebuze. Tokaluli yankuba gwa nkoko bannange. Luli yankuba empiza ali za nkoko kati embuzi yo simanyi oba agenda leeta migoba nte. Embuzi go wagisibye. Embuzi go wagisibye kati laba byondeetedde amazima. Tugende tugambe maama ati embuzi bagibbye ate waliwo ekyokola. Embuzi bagitegudde. Embuzi ababbi bagitutte. Ng'ekyo ekimu ku byakazuulibwa. Embuzi yawaze n'otuuka eri omukinjaje. Mama. Embuzi ogirabyeko tugenze tuuka eri nga teriye oba ogirabyeko eno. Embuzi tekola ki? Oba embuzi. Mama embuzi yange ekiki? Akabye embuzi. Agisibye mutya. Abuuza bambi. Twagisibye babiri nono. Asibidde embuzi. Bamubidde nki? Embuzi yange. Ani yagisibye? Ono twagisibye babiri. Babiri mama. Kumwembi ani? Ani yasibye ku mwembi? Ani ku mwayino siba? Tebumanyiko siba mbuzi. Nemuta siba mbuzi yange. Bagibbye neera kati okuddako wano laba eriiso kole nga tosanyuse kulaba leero laba eriiso kole ndeka nyabo ndeka Si waŋŋamba nzije nkulabeko leero nze nakugamba naye sikyayagala sikyetaaga era sigenda nakuwasa sijja nakuwasa kanyerezi yeekubye wakoze eki esiwasa family ebintu bya famire yammwe ey'ababbi mwemba mpasa fe tetuli babbi famire yammwe y'ababbi kati kumbe kanyerezi okuva lwe yakitegeedde nti famire y'abano erimu ababbi ebintu by'okuwasa mu famire eyo tajja kubisobola tambula ogende nambi bambi nze kusonyiwa enkutekewa nga muri babbi muntwaleko buli kamu andeka ebyaravu seetaaga sikyetaaga byaravu oti tambula ebyokuwasa nabyesonyiye sigenda kukuwasa tindya kukuwasa ninja okukutera tambula omuviri sinja okukuwasa famire y'ababbi ate empaseeyo kati bambi omukyala asaze walumba vice chairman ku nsonga tosooka nakusirina na byennyina kubuuza mutujjako sente z'obukuumi ku kyalo mbu mutukuuma naffe n'ebintu byaffe nva wa chairman nga taliyo kwe kutambula n'enzija wano sinatuula nako embuzi yange bagibbye tunoonyeza embuzi ekyalo kyonna embuzi terabikako ate nze kimanyi nti ku mbuzi yange Wulira. eba ekutudde etambulirawo mpaka waka agimanyi embuzi ye vaisi mwemutuuza vaisi mwe mututuuza wano ne mutugamba muwagala sente za bukuumi ne tuzibawa kati batubbira bagibbidde bagibbidde ku ttale tetuganyiffe bakakiiko wulira tukuume ekiro tukuume ekiro ne ku ttale tukuumeyo ogamba bannange zibako nkoko basooka kutwala nkoko kati nesitanyega kati n'embuzi yo bagitutte kakati ogira onoonya ku mbuzi noonyeza ekyalo kyonna nga noonya mbuzi embuzi terabikako sinkugamba nti embuzi yange enjaga Ha! naye embuzi yange
embuzi yange njeetaaga ssebo mu ab'akakiiko mwe mugamba musimayo mukwasaganya ebyekyalo anyose anyose kati n'okudda ku bano bali mulaavu Samuli si yemu abatulimba ne tujja bana ne tujja ku luli ne nninda kyapati bana twajja luli nga temuliiwa chokaze nali nesunze ne chapati yange laavu ya chapati terabika naye ono yeesiimye akyayina n'agimusaba chapati wano ku kibuga onoonya akusaba chapati nga taliiwo ate oba ne bw'okyogerako ngulira chapati aga sente zimpe nze n'ayiiya wano mu kibuga ekisinga okuba ekikulu aba mwana wa musiraamu Bumaali muganda waani wa Simoni embuzi yaffe bababyeko embuzi Mama yagambye mwe mwaki. Ulira kale n'owulira laavu bwenyoke otandise okumpunyiriza laavu ani bagambye musima waffe tuli babbi tusobolamu okubba tekisoboka nze wamma ekyo nkimanyi bebi temusobola kubba mbuzi era abantu lako abawaayiriza ekyo kyo kimanyi ffe tusobola kubba ffe tetuli babbi tugendeko muyembe tugende muyembe tukirire mu buyembe wali wansi wali kunogereyo akayembe tugende baagala kukirira mu buyembe obuyembe babunoge banoge obuyembe tugenda maaso ne firimu kinnauganda kye tuliko ate nga gwe yeetaga okutwegattako kanno liba teriri busa kirabeni gwe nnyabo abaana bo babbye embuzi yange basooka nkoko firimu yiino kisiraaniggwa mu njaga zaki nyabo gamba abaana bo bave ku bintu byange kwagamba buli lwonootuulanga ewonga olowooza kujja kunvuma wano mukazi gwe neesonyiwa wala bakutteko nga bakubba gamba abaana bo beesonyiwa ebi kumbe zireeta gwe nnyabo ate kano kafunta kyentama n'okatulirako nakalinga mukene enkolokote tojja kujja novuma mama ate gwe nkubuulira gwe tonvumira maka gange tonvumira maka gange gwe tojja vuma mama wange nga ndaba ekisokera ddala olina ebizirani wane waka olina agana agabbi n'otunuulira kano kalinga mukene ensaleesala ebifi gwe laba firimu eyaza lwana eyaza teyeetegese n'okatunulira nakali kale tunuulira bannange agenze wakyeyamani agenze kubawawabira genda obugambe yazaala naluwali omukazi ne bamugambye mukalinga kamuke n'akasaleesala ebifi bannange efirimu egenda maaso kinnauganda nno mwana wattu kye tuliko ngenza kubawawabira temukomyeko ekyo munziba ne munkuba munkubye ne munziba kati n'okuddako wano okwetegereza omukulu anoonya ekitundu ekirala kw'abaasenga eri bamugobyeyo lwa buki lwa bulogo olw'obulogo obungi n'okutta abantu byemu ku bimugobeseza ku kyalo gy'abadde abeera wabula abakulu bamusabye abatereke mu mbuzi alina embuzi ne sseggwanga kati najja agwa ku gayaye g'oku kyalo kuli labayo laba naye mbadde nebuuza mukama kanyambi nembasanga nsobola okuba nga nfuna akayumba akapangisibwa anoonya akayumba kasobola opangisa ku kyalo kino otuuse ku bantu abatuufu abamanyi ennyumba za kuno omanye ezira ennyumba zawo eri nga mukisakaawe tuba tumutwala ekikumpisiza ate kiki omanyi ti nazeemu okubbibwa nazzemu ne banziba bazzeemu okunziba kiki ate embuzi yange nayo bagitutte bannange embuzi yange bagitutte era ekikumpisiza nsalira ku magezi ate nkuyambe ntya gwe
toyinayo musawo yenayinayo anoonya omusawo wakabi nze ono gwamanyi olinayo omusawo yena gw'omanyi ayinza okunyamba luno njagala ndoga omuntu basi nkoyo okubbiwa nga bungi gwate singa mbadde na kiraalo kye bandisitudde ne batwala obusungu nga bungi kakkana bannaye kakkana tebannakubbayo ensonga lwaki oŋŋamba zikakkane oyagala kuloga kati olowooza ono omusajja si yatwala ebintu ebyo kulumya omusajja oba bbaawo yatwala ebintu bino gezaako kulumya tasobola kikola tasobola muzaffalo ekyo tasobola tosooka kuwakana ayinza okuba bbaawo yakubba agezeeko kulumya kati bw'oba omuwakanidde bitwale empola naye ekyo ebintu bitwale mu kompolo musawo nga sisobola kubaako gwe nalowoozezza abasawo ebyabasawo ebyo sawo ki musawo ki oyo ayinza okkikwatiramu ate buli kaseera ne banziba leero ne banziba enkya sawo kansooka enzira ewaka nkebere mu katabo kange nina okatabo eyo ewaka muri lisiti ngenda kebera mu lisiti agenda kebera mu katabo omuli olukwabaaya lw'abasawo efirimu egenda maaso kina uganda gwe enyumba bagamba nyumba basikambuzi kati labayo lindako embuzi kati enyumba wagifunye dda embuzi enkoko olaba ekintu kino enkoko mbuzi byonna enyumba ogenda gifuna leka kwatireko ku mbuzi laba agamba okwata embuzi katuwumulemu katini tugenda maaso kati nno okudda ku bano ennyumba weeri tofaayo leeta embuzi gwe baliko tebamumanyi avudde ku kyalo nga kwegamba ekimugobezaayo kutta bantu kati wona embuzi agikwate embuzi gyembanyi tukutwale nfa laba enkula gye mwakulamu eyo eneekengezaamu kati otwekengedde ssebo embuzi ffe tugyaleeta embuzi baasi tugende ennyumba eri sayidi tumutwale ku yene yewali akanikali kyatumutwale eno baagala funa basobola munyigira mbuzi eyo tebamanyi mbuzi ki gye balina nti etuddemu amaanyi agatagambika gwe kitutema pulira ogamba tema okutema kyeki pulira ogamba oli tema weta awete tuweta ate tuddawa mundi mwe ntandise okubeekengera kati n'okuddako wano kati no bukwetegereza obulungi nina ekintu kyenzudde kikyate oli mu birowoozo bingi ngenda fundikira nga nkadiyidde wano lwa famire yange leka nkunnyonnyole tonnamanya ngenda kula nja kadiyira wano ngenda nfundikire nga ndibidde ku lujja nti ate lwaki ate famire yaffe ekoze eki olaba ku kyalo kyonna ekyalo kyonna bagamba mbu tuli babbi baganda baffe babbi famire yaffe yababbi nze siremu lwaki ogamba nti famire yaffe yababbi ng'ate gwe toli mubbi anti baganda baffe batwogezaako obubi kiki ekikusumbuwa naye oli omusajja omujjukira gwe nagamba ojjukira olwenzi kanyerezi lwe nagamba olwagamba mbu lugenda kumpasa lwekyanze lindako omusajja yakugambisa mbu famire yaffe enzibi ne baganda baffe kwegamba obitwalanga gwe kwegamba ebyomuzanyo naye nze kyenkugamba mbutuufu mpulira kinnuma omulenzi yaŋŋambye mutalina gy'alaga mu famire yaffe ey'ababbi bwe kiba nga kyogera ebyo mukyawo ofuna omusajja omulala kyogamba bali awo bakufa waliyo omusajja omu gwe bagambye bali awo nti kwegamba ova eno n'obuukira ono n'ogenda n'oli kino nkikubuulira nze kino ngenda kigamba maama ebitwogerwako ku kyalo asobole okubimanya genda omugambe tonkabirira singa bannakuba tojja nga oŋŋaŋŋalira nze maama ngenda mubulira ekituufu tugenda maaso abs tv kumuzza ebirowoozo jjukira zibeera ssaawa 5 ate nga gwe yeetaga okutegatako mu kuzanya ebina uganda ekyokola kyangu nnyo yitira ku 0753 037696 osobola n'okweyambisa ku 0701 099302 tugenda maaso kina uganda
kyetuliko sawa ziba 5 gwe nga tugenda nakyo maaso. Embuzi gye mugira ogambo sebo mumanyi mumpe embuzi yange mpulira omugamba weta mpulira kuwulira nti tema n'embuzi ebadde egira nga yeweta ne ng'akangi yimi embuzi okisikolera ng'ogiza sinakina maaso wulira nje njagala muzeeyi atabuse nakasike muvubuka mu kifo ky'osika embuzi nga tugenda maaso gisikodde sebo lwakuba olabika olimu akapapala naye nga ffe tetuli babbi ffe tuliwo kuyamba sigwe kuyamba ffe bwe kibanga oloza tuli babbi kwata embuzi yo gwe baliko tebamumanyi kati ekyomukisa omulungi abaagalwa baabano bagenda bajja yinga sategeka dindamu labayo agaviiri n'obitunulira n'obifa ententama kyansi kwegamba bo be balinga abawonye kuba go baliko tebamumanyi firimu gyola bagiyita mutuula kungo ABS TV ekumuza ebirowoozo kati kapyato musajja musuubuzi w'amaliba kapyato muvubuka muto eyekoledde sente naye ng'azijja maliba kapyato azze wanewa ku buca diba lyaki lyambuza eryo ziyinza owera zino kiro 3 zino ziwera ogenda kumpa 5 mu ddiba eryo lyambuzi leka naawe nze najjamu mmeka kapyato musajja musuubuzi era nga kwegaawe aba asuubudde asuubulira ddala kabalansi kale njakasanga tewali mutawaana kapyato ng'amaliriza okusuubula ono embuzi eri gye baamuguza yagitta dda era nga kati neddiba alitunze katudda ku musawo eyagobeddwa ku kyalo olw'ebikolwa bye ali mu kunoonya waayinza kudda ali mu kunoonya ku kyalo kiri yagobeddwa lwa ddogo lingi lyabadde alina n'okutta kw'abantu okubadde kugenda maaso ku kyalo okwo olw'ebikolwa bye kati anoonya waasobola okusenga ewalala tugenda maaso kina Uganda kye tuliko ABS TV gyovadde nga bulijjo essaawa zo zibeera 5 ez'okumakya tugenda maaso anno mu kutuuka wano awulira gamuwedde kuba yakatambulira awulira gamukeeye baaba sikiriza ye kennyini n'afuuka enkondo saagala kibuga nkimanyi bayinza okuntegulira awo kuba obwedda mpulira mbu simanya kuweta tema tayagala bakama be bamubeere wala kuba mweyo embuzi mwe mutudde bakama be bas gasala wawumulira ebbali kasirya John Bosco kati Kanyerezi aba ava gyava laba omusajja yeesibyeko embuzi kugulu kikino iwe nori okukora ki owaye kiki azuukukira mu giya iwe wasinda oli mulwa wasinda wangi oganje niki obadde ekibi byogera sibitegere wasinda sebu noonya ku nnyumba yakubeeramu wano yakupangisa agendo kano nalina amalasita lindako kikimbadde ki nabaki
Bwemuti abantu beno bwe mufaanana. Embeera zammwe bwese bwe ziri mwena mulina ntambi za sitoovu ku mutwe. Eno mu kyalo kino bajja kukuba. Eno mu kino kyalo olina okuba omwegenderesereza. Bajja kukuba weegenderesereze. Bajja kukuba. Bajja okukuba, bajja okwiba. Beera mwegenderesereza. Weegenderesereze. Bajja okwiba ggwe. Babaani. Bajje bagezeeko. Amanyi kikyali. Yindako. Kino ekyalo kiki? Abantu bonna abali eno balina ntambi za sitoovu ku mutwe. Ntambi za sitoovu ze balina ku mitwe lekanve wano. Tugenda maaso kina Uganda kye tuliko bagiyita mutuula kungo. Ye firimu egenda maaso ABS TV Giovanni nga bulijjo The Fire Time Master. Kati nno Bichino byotwala ebiwunya biti. Bichi byotwala ebiwunya biti. Ndi musubuzi wa maliba. Kapyato. Agembuzi nte leka ndabeko. Leka agenda okwetegereza eddiba liringa ery'embuzi yennyini. Eddiba lya mbuzi yange. Ekiki? Kyoyogera. Oba yagenze oledde ku musawo. Suubulanga bwe nkugambye. Tobanga gwe wabbye embuzi yange. Kapyato n'amanya nno giwunya ate giwunya ku ssaawa 7. Kiramu ono wa butya. Owakalevu. Kaakati jangu tugende ontwale eri ani aguzizza eddiba eryo. Yajja okunsasula embuzi. Todduka. Bamuntu mukulu saagala nkuba enduulu. Bino biseera byankuba. Embuzi bulijjo nginoonya buli wamu kumbe mwagitta dda. Tugenda maaso. Hanno mutaka batambula wayi kiki mupya ku kitundu. Gwabuuza ennyumba ye gwani lagawa. Otawera gwani. Jenva si ensonga enkulu ekisinga ennyumba n'agifuna kuno. Kakati olina ebikwogerako 2 na ssebo. Nze nina ennyumba ezange. Nina ennyumba ewange era gye mbadde nva asobola okutambuza natuddayo n'olaba ku nju gyatugende. Ninawo ennyumba gye ninawo. Jjukira oyo vice chairman. Nze tebanziba kubuulira ani yakuguzizza eddiba eryo yaguzizza yano buca ono eyanguzizza eddiba. Firimu yino wano kiki? Firimu yino basi abavubuka bamulufula bulijjo noonya mbuzi yange nga kumbe laba olutalo. Kapyato ye n'apyata. Firimu yino wano mujja kumbe nja kutema. Owabuca tatandise. Owabuca naye abadde atandise. Kakati eno buca simaati simanya biki. Nze tebamanyiira. Embuzi yange enkyakala oba sekyajja gisasula mitwala ana. Kati nno mukwetegereza tamanyi muntu kigwaleeta kusenza ku kyalo kyabwe baleeta obuzibu ku kyalo. Yino serefu contained mwakuba temuli kiyigo obeera serefu nga gyabuliwo sagala kubanja. Njagala emyezi 3 egitaliiko kubanja. Mpulira nyamba gwe akeneka mukeneke kikulu nnyo. Obuyonjo wano kikulu. Ekyokubiri embuzi yo n'enkoko yo gizimbira akemba wekola ki? Amuwa amateeka. Nkiraba ekyo. Kasirya John Bosco. Sente sizirinawo mu mpeke. Ozina ku mobile ninken. Ngenda zikuweereza. Ebintu byo biriwa. Bijja. Biraba byo bijja. Mu nyumba yo. Ennyumba nga olina ekirala kyoyagala okumanya tewali. Buli kimu kitegedde. Sente zo zijja n'ebintu bijja. Engeri gyatunulamu birabika birina engeri gye bijjamu. Eno bagiyisa mutuula kungo. Mutuula kungo is the movie.
China Uganda chetuliko Jovan nga bulijjo the fire time master. Tunulira ngafuna wateeka mbuzi ye ku kyalo jjukira kuliko abateguzi bo nga bategula buli kye baba balabye yala tezibakubira bwereere ng'ategga olunda biki. Tugenda maaso gwe ssebo olagawo buno obudde olagawo kati zina saa olagawo ngenda kukola ntaka naawe kati bambi omukyala alina embiranyi nebba omwami tawa mukyala budde ogenda kukola sente zogamba zoba ogenda okola sikuwa sente guno omutolo gwonsindikira ongamba okola sente nkyalina muzigo sente ziriwa zokwa banga kiri tumaze muzigo tuli muzigo gamba okola anti kati zengenda okunoonya tolina gyolaga ssebo amulaalidde kakati vaisa alese kyeyamaani nze mwoli mwendi mbaddemu otyo oliyo kyeyamaani otya nno yendi banna muliyo omukyala gyetuli ye kyeya ono ye mutuuze omupya agenda okubeeranga wano ondabisa wekyalo nze vaiswe gwe nkumanyi twalabaganyeko twalabaganyeko kati wafuuse na mukwano gwange ggwe befe ab'obuyinza ab'obuyinza baze era bakola ku byokwerinda fe abakola ku byokwerinda n'ebirala ebisigalidde nti yessebo ono yakuleese ono omukulu yakulese wavaawa wava sayidi ki okujja mbadde nteesa nteesa ebyo gye nava era tayagala nnyo nabyogerako kuba naagenda atandika kolerayo byafaayo bipya nga nsuubiza okubeera omutuuze omulungi asuubiza okuba omutuuze omulungi ate ekirala ekirungi nkulabye baasi naye obuyonjo nsonga nkulu nnyo gye tukulembeza ku kino ekyalo ngenda kubeera muyonjo mulungi kasirye John Bosco Kide Ernesto basupasita bokka be tuliko ABS TV ekumuza ebirowoozo olutalo luluno wano oli mu kika ky'abakazi abasiru kibuuzo oli mu kika ky'abakazi abasiru wiiki 2 otoliiwo mwezi ogenda myezi emeka todda sebo tolina gy'olaga amulaalidde leka bwatyo bw'okoze ssebo genda nange ngenda funayo aba genda ssebo genda olira bakama bange bwe bembadde nkola nabo mukasa na pereketi abayita betuyimiriddewo nabo abayita ntobye tuka bonna funya obutuuze atobye nga bwasobola ofuna obutuuze era abayita bajje bamwegatteko wano muveeyo eyo gye muli abakowola nga mujja tufune obutuuze obulala abayita bajje bafune obutuuze wano obulala n'abayita basi paka munda weewaawo tugenda maaso nga bw'omanyi nti embuzi yeeba erina ofuna munnanga ak'okulya toginyumiza ate sitolezo ndala anoonya waasobola okugisiba esobole ofuna ku kikola ki ku kyokulya tugenda maaso jjukira nti nobera ku ABS TV essaawa zo zibeera 5 ate nga gwe yeetaga okutegatako mu kuzizanya firimu ez'ebina Uganda osobola okuyitira ku 0753 037696 ate nga naawe yeetaazeseeko mu Nigeria omulombi w'edduwa osobola omufuna ku 0756 68 63 74 omulombi w'edduwa okuva e Nigerian Seka tugenda maaso mpola
sawa zo ziba 5 buterevu wali eri nga tukikwasaganya so nga ate gwe alina firimu yo nga weetaaga okuteramu amaloboozi osobola okuba kweyo enamba y'omukyalo oyo aba abayita nga abeetaaga okuleeta firimu zammwe wano ku EBS TV osobola okuyita kweyo enamba eya Madam Aisha naye ng'ate gwe yeetaaga okuzizanya naffe wamu 0753 037696 oba osobola okweyambisa ku 0701 099302 nawe leka nawe kyogamba nti nno temufuna mutya kati okwetegereza kati noono vale yafuna kasente kali nga babbye embuzi nawe kyogamba nze kati naye omulimu yaguyingiddemu baba bayitayita bajja bagirengera emmeketu kikyo olaba kyendaba olaba kyendaba tolaba muli basiru yiyo kimeeme endala togenda kubba mbuzi onaagaana tetugibba tugibbe tukole tuti tugibbe nedda ebizibu bingi bye tulina bwe tuba temugenda kwegatta nange amanyi olina obukodyo genda ogireete embuzi gye baliko tebamanyi nnyiniyo nze kandabirize mumuleete bakugu alina obubaddi agikuba engwala yino babali batuta embuzi y'omusajja mutuule kungo haya basi agenda okudda bakubye agenda okudda mbunze banziba ulira ensonga ani oyo ani akubye nga bamanyira gye yavudde ekyamugisiza gy'abadde abeera ekyamugomezesa ku kyalo abye embuzi yange ulira kulamiriza negwe bagiyisizako nga bagitwala ulira firimu naawe asuubira obusuubiza girabako mutuula kungo basi n'agirabyeko obulabi n'asuubira obusuubizo girabako kati omugaga bamuleese kyokka neguli omusanga leka tannagumaliriza ate era azze eggula ya ddiiru ndala nawe tewali naawe ate tabbu eri aliko tabbu yokka eno talina buzibu embuzi yoyo musiramu ulira embuzi yange naye lwakuba njagadde ogitunda omukazi agenze mulumbe taliwo omukazi ali mulumbe kyekintundisa embuzi eyo buli gyannemesa tanajja ba sente nga tannadde otunda meka emitwalo 2 gokka bwe gati bano basente bazimanyi sente lobbawa mu mbuzi zaabwe kubucha sina gwendeseyo mbulira sente z'amangu nkuwengende mitwalo 7 olimu amagezi leka naawe kwetumbuwaza musiramu obutalwa mu nsonga mpe emitwalo 8 kale abadde mu mitwalo 2 bamusaze emitwalo firimu egenda mu maaso ebintu bya ddiiru bwe bityo batunda embuzi nga nnyiniyo tasaaga katulabe embalimu n'agirabyeko wakukitegeera n'alabye nga bagitwala alina okukinnyonnyoka yangwa muve wano saagala kundeetera bizibu gira vayo gyonsokemu laba abanja tatunudde oyo okulaga nti mu mativu nti ye talina kubbibwa mujana mwenu tugaba beera sente sagala bavubuka mbamanyi muli bazibu embuzi bagitunza emitwalo 8 jako ogumugu jako emitwalo 2 ezisigadde ozituwe okoze mulimu ki kale kambawe wata muyinza okunkubirawo najjako ekyebiri kati ajja abasimba 6 laba olutalo ku ssente baluganda weewuunye naye sente esobola obbawukanya yakukuba ate saagala weerabire nti nze mukulu wo olumanyira kisiru
ne poliisi. Ne mama. Leta nawe. Lutalo lwa byanfuna. Lutalo lwa mali. Gwe. Sagala yomba. Bino bicho saga nteka wansi. Zenku wazo kwata. Kwata. Atobeko ekirala kyonyega. Namusimba ebiri. Kati kumbe gwe batuteka embuzi. Gulawo. Nalagira bakulu baggulewo. Neweggula. Amanya alina. Amanya galina. Agatalina alina. Embuzi bagibbye. Alipotinga. Bagibbye. Banengisa bogero talagi. Olabe. Bisekinoomu. Buli sekinoomu alabye n'alengedde nga bagitwala. Yeko. N'asuubira busuubizi nti. N'asuubira okugira amutadde. Amutadde katulinde ekitundu ekyokubiri tujja batubategeezera akalango mujja kuba mukalaba kuba kino kyekyo kyokubiri tukirina eno yo bwetubekense badde bajulwanga mutuula kungo mbadde jofane nga sembadde mbaweereza ate nate tubaagala nnyo wano ku EBS TV mweraba.